agamba nti waliwo naddala ku makya ng'obudde buli kumpi okukya omuntu agenda n'ayaziina n'ateekamu as-salatu khairu min an-nawm, naye olw'okuba nti eno tujja tuddamu nti imaamu omwazinyi bwaga nti allahu akbar naffe kyetuddamu. Kati abuuza awo bwagamba nti as-salatu khairu min an-nawm, awa addemu ki? Oweekitiibwa omwazinyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam wayita Bilal bin Rabah yali ava mu Ethiopia radiyallahu anhu, yasooka okuteeka ekigambo ekyo mu kwaziina, kubanga lumi yali ayaziina. Ffenna tukimanyi nti Bilal bin Rabah yali mwazinyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate yali muweereza we maka ge. Naye lumi yaziina natuka ku hayya ala ssala, ngalaba nabbi tazookuka, hayya ala ssala nga nabbi tazookuka, hayya ala al-falah nga nabbi tazookuka sallallahu alaihi wasallam. Okuteekawo ekigambo ekigambo nti as-salatu khairun min an-nawm, nakiddingana emirundi ebiri. Naye nabbi teyamugaana, ekiraga nti tekyali kifu, kiba kubanga kyali kifu yanamugenda nti ani yegenda okateekebwawo, kubanga tiyalaba nga kifu n'asirika sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga gwe mulimu ogwamuleeta, walaba akafu nti ako temukaddamu, ako kafu ako mukaveeko. Okuva ku olwo ekigambo ekyo tulikingira mu kwaziina. Kisigala kyekimu kigenda mu njogera egamba nti idha sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, bwe mba muwulidde omwazinyi ng'ayaziina muddeemu byayogera, okujjako ewajja ne bajjamu, kubanga ate ku hayya alataini yajjamu naga nti omugambe la hawla wala quwwata illa billah. Awo nabbi naye akajjamu ako hayya ala ssala la hawla wala quwwata illa billah, ne hayya ala al-falah. Lwaki ebyo babijjemu? Kubanga ebyo si ibaada. Allahu akbar eyo dhikiri, ashhadu an la ilaha illa Allah eyo tawhid. Kati hayya ala ssala mujeera essola si dhikiri, si adhikari, banti ba kigambo buga nti mujeera essola okuteekawo nti la hawla wala quwwata illa billah. As-salatu khairu min an-nawm, tuddamu ekyeera as-salatu khairun min an-nawm. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب الصحاري والكفار، يا رب البراري والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب الأعلان والأسرار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبيبتيبwa mwenna abampuliriza, mbalamusiza n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna okuva eri Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzizaako okusaalira kusenkaggale w'ebitonde byonna w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wamu n'ennyumba ye ekitiibwa. Mpozi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an mu suratu Nur aya 11 yagamba baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Katonda yagamba nti naabo abajja n'obulimba n'okukonjera n'okuwaayiriza n'ebigambo by'obulimba nga bo balimba, Allah yagamba nabbi nti usbatun minkum, bakibiina kyo gwe Muhammad, basahaba bo, basiraamu bo, bambala enkofiira, buli kimu olowooza bali ku sunna naye nga ebigambo bye boogera byonna bifu. Aya Qur'an. Nawulidde omu ku baseeka bamubuuzizza ekibuuzo, ndowooza yabadde ku Uganda Muslim Supreme Council waliyo conference, ng'oli amubuuza ku kigambo kya hayya as-salatu khairu min an-nawm kye tuteeka mu adhan. Sheikh n'amuddamu ebigambo, kubanga ali yamubuuza n'amugamba nti hadith eri mu sahihun Muslim, eri mu Muslim volume esooka oba omujallada ogusooka oba ekitabo ekisooka
peji ya 381 hadithi ya 384 ekitabo kya 4 ekitabo ky'eswala omulyango gw'omusanvu omulyango istihbabi alqawl mithli qawli almuadhin nti muddemu ng'omwazinyi bwayogedde kubanga hadithi ejiwa ku Abdullah ibn Amr ibn al-As yagamba nti yawulira nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallama ng'agamba nti bwe muwulira omwazinyi idha sami'tumul muadhina faqulu mithla ma yaqulu bw'owulira omwazinyi ddamu ebigambo omwazinyi byayogera bw'agamba Allahu akbar nawe ddamu Allahu akbar newankubadde abamanyi betulina olwaliro abamanyi betulina hadithi bagibongola balina bye beewala ne bye batayagala kuwulira oba olwawo olw'okutamwa n'obukyayi bwe balina ku mutume bagikomyawo buli w'obongola ekintu buli w'otamalaayo kintu oba togenda kitege oba tokimazeeyo kikomezaamu kwegamba obanga okumpanyiza malayo hadithi ya mutume bigambo ki byayogera nga baziina yagamba nti thumma oluvannyuma si kwogera bwogezi nti gamba Allahu akbar naye yagamba nti thumma sallu alayya bwe batuuka ku linnya lyange ashhadu anna muhammadan rasulullah yagamba onsaalire saalira nabbi saagala kugendayo bamusaalira batya newankubadde abamu bamuvuma mbu mugumba bakyamuvuma mpaka kati musasallama nze simanyi ye kigambo kya lwarabu kitegeeza kusaalira nabbi nga kugamba nti sasallama nabbi sasallama ekigambo kiri sallallahu alayhi wa alihi wasallama nga bw'okyogera mu attahiyatu otegedde mu attahiyatu omusaalira nga bwe yakugamba awo otegedde ate olufuluma mu swala ng'ate wa alihi ng'okijjamu ng'ebivumo biddamu wali mu swala tomuvuma esswala olugifuluma ng'oddayo ng'oweekobanda n'abali abaamuvuma obugumba ow'enkuggu atazaala bwe baamuvuma n'abalagira mu musaale temunsaaliranga as-salatu al-batra temunsaaliranga esswala ey'enkuggu ey'ekigumba kubanga bali bagamba mbu siina baana siina zadde kati n'olwekyo mubategeezanga bwe muba nga munsaalira mubalage nti nnyina ezzadde kyemuva mulamuga nti allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi ayi allah saalira nabbi osse emirembe n'okusaasira eri ku nabbi muhammadi wa ala ali muhammadi ne ku nnyumba ye kakati awo bwatu bwe yatugamba tubeere nga tumusaya saagala kugendayo hadithi nyingi kusigwe musoma naye kyannaku mu swala mu attahiyatu omusaalira mu bujjuvu nga bwe yakulagira era nezzadde n'oliteekamu n'otamuvuma nti mugumba esswala olugifuluma ng'ebivumo bitandika ng'ogamba sasallama kuba osaalira yekka awo olulyo olwo oba olukutuddeko nti talina baana ekyo kinneewunyisa mu hadithi eyo yagamba nti oluvannyuma munsaalire kubanga lwaki munsaalira fa innahu man salla alayya salatan omuntu ansaalira olusaalira lumu sallallahu alayhi wa alihi biha 10 ye akusaalira ensaalira 10 teyakoma n'agamba nti thumma oluvannyuma salullaha li alwasiila era saba katonda mu adhaani kubanga tukimanyi nti mulimu ebifo mwe twanukulirwa edduwa n'ekifo ekyo omwazinyi nga yaziina sabiramu allah hadisi weeri buli omu agimanyi abasiraamu bonna bagimanyi tugyegattako nti mu kiseera ky'okwazina allah yanukulirawo nnyo edduwa kyova olaba tukubirizibwa omwazinyi bw'aba ayaziina tusirike tuwulirize adhaani tuddemu nga bwe batulagidde ewateekeddwa okwogera ekikyogere ekigambo kye bakugamba okwogererawo naye nabbi yagamba nti mulina okunsaalira nga baziina kuba boogera erinnya lye tolina kusirika busirisi era yagamba nti buli muntu yenna awulira erinnya lyange munsaalire mumusaalira nedda oshegedde n'olwekyo eggweddamu ashhadu anna muhammadan rasulullah ate mwebuli kyagambe naye nabbi yakugamba nti bw'owulira erinnya lyange nsaalira toddamu kiri nti muhammadi kyogagwe bwowulira muhammadi naawe oddamu muhammadi abo omusaalidde n'olwekyo yagamba nti munsaalire
n'agamba ekirala nti musabe Katonda naye salullaha li alwasila nze kennyini gwoba okozesa ekkubo nfuule ekkubo ya ayuha alladhina amanu ittaqullah wabtagu ilaihi alwasila suratu almaida mwabakkiriza ittaqullah mutye Katonda wabtagu munoonye ilaihi alwasila munoonye ekkubo eribatuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala kati ekkubo lyeriri wa nabbi alikuwadde mu hadithi mu muslimu omujallada ogusooka peegi 384 hadithi ya 384 oshegedde n'agamba nti nsaba Allah naye nga nze gwokozesanga ekkubo Muhammad fa innaha manzilatun fil janna la tambaghi illa li'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li wasila halat lahu shafa'a okuwolerezebwako kweteekereteekere mu maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala nga nabbi yabeeranga yagenda okubeeranga akuwolereza insha Allah. Na kakati ekibuuzo kyabadde bwe kiti Sheikh bamubuuzizza nti kakati nti tutegedde nabbi yatugamba naye ate kiri ekigambo as-salatu khairu minan nawm bakituukako ku subuhi nziremu ntya. Sheikh yabazzemu n'agamba nti ekyo Bilaali yakitandikamu nabbi yali yeebase mu nga tazuukuka. Bilaali n'ayazina nga simanyi wa Bilaali yayazina emirundi emeka nze simanyi. Kati gwoba tonnamalayo adhaani kubanga tumaliza n'ekigambo la ilaha illa Allah. Bilaali yategeera atya nga tanana kumaliza adhaani ye yali ayazinira mu kisenge kya nabbi yategeera atya nti nabbi tazuukuka. Ekyokubiri nabbi teyeebakanga gwe nabbi si muntu wa bulijjo. Ffe tulina n'abantu wano ab'obulijjo bwe yeekuuma wallahi tewaba swale muyitako abantu ba bulijjo tubalaba waliwo n'abatuuka ne ku madaala ga imaani wallahi nga subuhi saawa 9 yaba nga yakiteekawo nga ga Sheikh nze saawa 9 zinsanga ntunula nga na muntu wa bulijjo. Sheikh ogambe nabbi Muhammad mbu yali yeebase tawulira Bilaali n'ayazina nga tawulira amuyita mu swala tawulira nga tawulira Bilaali mu kimwaliza n'agamba nti as-salatu khairu minan nawm. Oshegedde mbu kakati mu nabbi n'amugamba n'amwakirekeemu. Sheikh ja innal ladhina ja'u bil ifki usbatun min mmwe mujja n'ebigambo temuwayiriza nabbi. Nabbi yagamba nti man kadhaba alayya mutaammidan omuntu yenna nnimbisa nze Muhammad mu bugenderevu nga soogerangako bigambo kubanga bw'ogamba Bilaali nti yeyasa ekisookera ddala Sheikh tetwekuba ndobo kitegeeza nti basahaba balina ebintu byebayongeranga mu busiraamu buli omu yali waddembe okuleeta ekirungi n'akisonsekamu n'akiwa nabbi n'akiteekako ttiiki. Kati ziri aya zonna ziba zifudde nti obubaka buva wa Allah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Goba weekuba wekka nga tomanyi okyo kye bayita okutegeera n'okufumiitiriza ge magezi ge bayita amagezi. Muleme kusoma bigambo byabawandiikira mubirowoozenga kwolabe kiba nabbi yatuwa password n'agamba nti bwe muliraba Kulaani bwe muliraba hadisi yonna ng'ekontana ne Kulaani eyo hadisi mumanyi si yange birina okukwatagana. Kakati ebikwataganirawa nabbi yagamba nti omuntu yenna nnimbisa ansibako ebigambo kubanga Bilaali kitegeeza nti alina okubanga yabijja wa nabbi. Oshegedde kiri awo omuntu ayogera ekigambo nga tamanyi buzibu bigenda kivaamu. Yagamba nti falyatabawwa'u maq'adahu minan naari. Nabbi yagamba nti omuntu yenna nnimbisa nga mu bugenderevu ng'agenderedde yagamba nti abajja akatebe ng'akyali ku nsi gwe kuŋŋaanya zakaawo ne swadaka zo oliyanga bw'oyagala naye akatebe kateekeyo nga lwaki okateekayo ng'obudde bukyali kagira kabengerera. Yagamba nti weeteekereteekere ekifo kyo mu Jahannam bajja akatebe gira okateekayo mu Jahannam gukasindike kagende kagira kabengerera gwe sigala ku nsinga okuŋŋaanya zakaawo ne swadaka lya bw'onoomaliriza genda okasangeyo akatebe mu muliro. Falyatabawwa'u maq'adahu minan naari yeeteekereteekere ekifo kye mu Jahannam ajja kisangayo nga kiki kubeera nga oyogera ebigambo nabbi by'atayogera omupaatikako ebigambo omuwaayiriza omukonjera ebigambo by'obulimba by'atayogera ate nga Qur'an etugamba nabbi usbatu minkum. Paulo Reverend si yagenda okujja bibateekamu bano bennyini be babisomesa abantu. Eyo hadithi buli omu agimanyire mu Bukhari Muslimu agiina Sharh an-Nawawi eya Muslimu agiina Umdatul Qari
Sahih Bukhari ajina, Sharh Muqaddamatu Ibn Majah ajina. Ekyo nkimaze. Nolwekyo twagala tulabe mu bufunze abaffe ekituufu as-salatu khairu minan nawm kyayogerwa ku mulembe gwa nabbi. Bilali yajaziina ngono Sheikh bwayogedde nti Bilali Sheikh Bilali teyazinangako as-salatu khairu minan nawm. Ebyo byammwe abasunni, ebitabo byaffe by'obusunni, abasalafu bamanyi olwokuba batyo okwo egundi enzikiriza zaabwe zibaswaza kati beekutte ku bisubi kati ne beekwata ku basunni. Omusunni mumanyi n'omuwahabi mumanyi. Omuwahabi ye yeyita omusalafu, mu Uganda mbayita batabuliiki. Omuwahabi mumanyi n'omusunni mumanyi. Mmanyi ebitwawula. Omusunni asomeddwa nga munne afudde, amuwerekeza n'edduwa ennaku 3, 15, 4 n'ey'omwaka, kubanga omusunni yakkiriza nti ono aba yajjulukuka bujjuluku sitafudde wabula ayina ensi gye yagendamu endala. Tumuwerekezaako n'okumwetonderako eri Allah bye yaleka asobezze no ku nsi. Kati gye yagenda tusigala tuwanjagira Mungu oyo gye yajja musonyiwe n'ayina bye yaleka asobezza bimusonyiwe. Oyo musunni akikola, gwe Muwahabi tokikola. Omusunni olw'okwagala nabbi we ateekateeka emikolo olunaku Mukama we lwe yajja mu nsi olw'ekitiibwa olwo, n'akuŋŋaanyizaako abantu, n'aliisa abantu, n'asomesa ebyafaayo ebyatuuka ku lunaku olwo nga nabbi azze mu nsi gye tuyita mawulidi, n'asanyuka kubanga Mungu yagamba nti kul bifadlillah, esagala gendayo mu surati Yunus. Mungu yagamba nti Mungu bagambe buli wemba webyengera wa birahmati n'okusaasira, yagamba nti kyemba mukola ki fabidhalika falyafrahu, bagambe basanyuke. Bifadli wa rahmatihi, rahma ki ekyasinze, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Teri rahma ekyokusaasira ekyali kizze ku nsi kyenkana nabbi Muhammadi. Ekyo bwe kiba kyajja ku nsi nga nze okubeerawo kwange n'emirembe gyange ni nabbi Muhammadi okujja mu nsi, falyafrahu, Qur'ani ngamba sanyuka. Omusunni kyakola, gwe Muwahabi tobikola. Kati mmanyi Omuwahabi gwenjogerako, mmanyi Omusunni gwenjogerako. Na kakati abasunni mu bitabo by'obusunni, Sheikh omu ayitibwa Abu Shaiba mu kitabo kye bakita Musannaf Ibn Abi Shaiba, ekitabo ekisooka oba mujallad okusooka oba volume esooka, page ya 195 kya Sheikh Abu Bakari Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shaiba al-Kufi. Ekitabo ekyo bakikubira mu Riyadh mwaka gwa 1409, tabaa enkuba esooka. Ne Sunan al-Bayhaqi al-Kubra omujallad ogusooka oba volume esooka, page 425 kya Sheikh Abu Bakari Ahmad bin al-Husayn bin Ali bin Musa al-Bayhaqi. Ekitabo ekyo nakyo kimanyikiddwa, bakikuba mu mwaka gwa 1414, bakikubira mu Makkat al-Mukarrama. Bas ebitabo ebyo hadithi musannafu gyaleese yagamba nti muzzukulu wa nabbi azaalibwa muzzukulu wa nabbi, amakulu bamuyita Ali mutabani wa Husaini mutabani wa Ali ibn Abi Talib. Yagamba ono musannafu atugamba nti yali ayaziina muzzukulu wa nabbi, yali ayaziina nga bw'amaliriza hayya ala al-fala azzaako ekigamba nti hayya ala khairil amal, mujje eri omulimu ogusinga emirimu gyonna. Temulowooza gwe weyaziinira ku subuhi kuba abamu mwazina 12 kitundu 12. Sheikh abantu baba batunula, abantu bazuuka ssaawa 9:10 ne bagenda mu butale. Ani yakugenda nti buli omu aba yeebase? Okiraba? Gogamba nti buli omu bagambye aba yeebase nti bannange esswala esinga otulo. Si buli omu nti aba yeebase. Nedda. Gwolaba hayya ala khairi al-amal, mujje eri omulimu ogusinga emirimu gyonna obulungi. Nakiri as-salatu khairu minan nawm kiriwo ekisinga okuwa amakulu. Atugamba nti wayaqulu huwa al-adhanu al-awwalu, yeyo adhani yasookera ddala ku mulembe gwa nabbi, ku mulembe gwa Bilali gwe gwogamba. Bilali tayogerangako kigambo ekyo abadan.
tugende mu hadithi ya mutabani wa Umar waliwo ekitabo kya Sheikh bamuyita Muhammad al-Amin ibn Muhammad ibn al-Mukhtar gundi Ashanqiti ndozali erinnya lye ayina ekitabo kye bakiyita Adwa'ul Bayan fi idahi al-Qur'an bil-Qur'an mujalladi gwa 8 oba volume ya 8 page 156 yagamba nga hadithi tujijja ku mutabani wa Umar Abdullah ibn Umar yagamba tahayya ala khair al-amal fi al-adhan hayya ala khair al-amal ye yali kye kigambo ekyali mu adhan wa mimma jaa fiha indahum atharun an ibn Umar annahu kana yu'adhinu biha ahyanan ne mutabani wa Umaru naye nyini adhaani eyo gye yali amanyi era Bilali agamba gye yali ayaziina Bilali yali agamba hayya ala khairi al-amal Sheikh yawayiriza ngera Qur'ani bwegamba ja'u bil ifki usbatun minkum wabbu balungi mu kuwayiriza ne mutabani wa Umar agamba nti Bilali yali agamba hayya ala khairi al-amal tayogerangako as-salatu khairu minan nawm ebbanga lyonna ahyanan wa minha an Ali ibn al-Husayn annahu qala huwa al-adhan al-awwal ya'dhan butugenda mu kitabo kya Kanzul Ummal kya Sheikh Muttaqi al-Hindi musajja musunni Alauddin al-Muttaqi Hindi ekitabo kye bayita Kanzul Ummal volume ey'omunana oba ekitabo eky'omunana omujallado ogw'omunana page 161 atugamba ki mu kitabo kye agamba nti ani Bilalin kana Bilalun yu'adhinu bis-subhi Bilali yayazinanga atya ku subhi Sheikh kye yagambye yagamba nti fayaqulu yagambanga hayya ala khairil amali mujje eri omulimu ogusinga emirimu gyonna tagambangako as-salatu khairu minan nawm abadan Sheikh Musunni hadithi endala mizanul i'tidalu fi naqd ar-rijal omujallado oba volume esooka ekitabo ekisooka page 284 hadithi ya 551 Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Dhahabi musajja musunni tobakikubira mu Beirut mwaka gwa 1995 tabaa esooka yagamba nti sami'a Musa bun Harun عن الحماني عن أبي بكر عن أياش عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة قال يا جامعة كنت غلاما نلم كاري مفبوكا متونيو bwatu gamba mvubukoyo nga chichi agamba chi nagamba nti nali ewa nabbi sallallahu alaihi wa sallam nankuutiranga nangamba nti ng'omaliza adhani ij'al fi akhiri adhanika hayya ala khairil amal ng'omaliza adhani yogeranga ekigambo hayya ala khairil amal nti mujje eri omulimu ogusinga emirimu gyonna tewali mulimu kubanga gutoloza woyazinira nti abantu babeebase gwe mulimu gwokka gwe bakola nedda mubeeramu abatambula abantu bazuuka ssaawa 9-10 bali ku mirimu gyabwe gwoba weebase gwe weebaka ebibyo n'olwekyo bwekito bikiri hadithi endala eri mu sharh al-maqasid fi ilmi al-kalam ekimanyikiddwa ekitabo mujallada okusooka page 294 kya Sa'addin Mas'ud bin Umar bin Abdullah at-Taftazani ekyo nayo ekitabo bakikubira mu Pakistan taba al-ula sharh tajrid oba mabhath al-imama kitegedde ekyo hadithi nayo mweri so n'olwekyo nti bonna bakakasa nti nedda ekyali mu adhan kyali kyekyo ekimanyikiddwa Nailul Awtar min ahadith Sayyid al-Akhyar sharhi Muntaqi al-Akhbar ta Sheikh Ash-Shawkani nenyini agamba nti adhan bweto bwe yali وقد صح لنا أن حي على خير العمل
كانت على عهد رسول الله مؤذان يشيغام حي على خير العمل تشاركم من يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن بها تشارك من يكدوان تشتيك بمؤذان ولم تطرح إلا في زمن عمر tetwawulira ko kigambo aswat khairun min an-nawm tetwakibira ku mulembe gwa Umar وهكذا قال الحسن بن يحيى روي ذلك عنه في جامع آل محمد وبما أخرج البيحقي في سنته الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانا. كيشكام بيشارش ماني كدوا نوريشو ekigambo as-salatu khairu minan nawm mwakijjawa Shawkani mu kitabo kye kiyitibwa Ahkam. Kigedde hadisi zonna mweziri Sunan al-Kubra Imam Bayhaqi kigedde akimanyikiddwa la ilaha illa Allah Jami' Ali Muhammad kimanyikiddwa. So norecho oluna ekitabo ekyabagita al-Muhalla mu Masira bidde volume yokusatu page 16 cha Sheikh al-Zahiri Ibn Hazm al-Zahiri ni nyine atugamba ati waqad sahha an Ibn Umar kyakakasa ne kitegeezebwa nti mutabani wa Umaru yagamba ati annahum kanu yaquluna fi adhanihim muadhani yabe ku mirembe gyabwe nga nabbi akyaliwo ekigambo kyali kimanyikiddwa hayya ala khairil amal kyali kimanyikiddwa mujje eri omulimu ogusinga emirimu gyonna. Naam, ani yatandika bid'a ya salatu khairu minan nawm muadhani? Ani yatandika ezo hadisi ogenda zisingana mu Muwatta Imam Malik omujallad ogusooka page 7 yagamba ati anna al-muadhdhina jaa ila Umara. Olaba abawahabi babinnyo ebigambo ebikakkanya ekitiibwa ky'omuntu babissa ku nabbi nga abasa watawalla, naye babijja ku basahaba. Omuwahabi ku sahaba wallahi tomugambanga nsonga yonna, naye ate ku nabbi n'obuvuma talina mutawaana. Ndabye nsomye ebitabo bingi, ndabye ensonga basahaba ze baakola abawahabi okutandikira ddala ku mukama waabwe Ibn Taymiyyah ne Banu Umayya, byonna babissa ku nabbi ebivumo n'okukakkanya ebintu byonna ebyakolebwa basahaba babissa ku ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kubanga Muwatta Maliki omujalladi ogusooka volume esooka page 7 Anas bin Malik al-Asbahi yatugamba nti musajja omwazinyi anna al-muadhdhina jaa ila Umar bin al-Khattab yu'adhdhinuhu lis-salati as-subhi. Owulira Sheikh byabadde ayogera mu katambi kyennyini kyali kya Umar yekisiza ku nabbi. Onagamba omwazinyi yajja ku sala ya subuhi fawajadahu Umaru, yasinkana Umaru nga yeebase naiman faqala as-salatu khairun minan nawm faamarahu Umaru namulagira namugamba nti ayaj'alaha fi nida'i subhi, okuva n'olwayiro mukiteekenga mu adhani ya subuhi. Sheikh kigambo kyali kyatuuka ku Umaru ye yali yeebase oba yali abadde kimungu yamanyi, mbimanyi naye sijja kubyogera. Kakati gwe n'okissa ku nabbi, nabbi yali yeebase mu Bilaali. Usbat minkum, muleme kuwaayiriza Nabi Muhammad. Ekitabo ekirala al-Muhalla al-Zahiri kya Imam al-Zahiri yagamba nti as-salatu khairun minan nawm wala naqulu bihadha aidan liannahu lam ya'ta an rasulillah. Ffe tetukyogera era ye Imam mu kitabo kye Imam al-Zahiri yagamba mu bagoberezi be teri mwazinya akkirizibwa kukyogera mu adhani ya subuhi, kubanga agamba ffe ku mulembe gwa nabbi nakinoonyereza sikimanyiiyo, kubanga zimu ku bid'a za sahaba ayitibwa Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu. So n'olwekyo abasiraamu twetegereze ensonga tunnaba kubeera nga tuziramu. Omanye muli balungi mu kwanukula ebibuuzo, mwateekawo n'emmeeza ne kye mutamanyi mwanukula haramu halali haramu halal nedda. Assalamu alaikum.